tubabuuzaako mwenna abatulaba essaawa eno ku mikutu egyaffe egya Volongoto Mutukuvu News okussaako bizonto bya Museveni Muhoozi ne Ham wali ku YouTube. Essaawa eno tuba tuzze era tubawe agagenda maaso nga gatambula mu ggwanga lyattu Uganda gye twabadde mu gye mutaabadde tubagambe ebyo ebyabaddeyo. Manyi ekibuga kyo kibadde kiyuguuma ennaku zino. Nga tetunabatandika tugulasobola tubawe akayimba n'essanyu eringi n'amaanyi mangi nga tugamba nti waliwo abasajja botazanyisa nga ddiini lubowa yatulaze ssenyonyi ya basente mbuna yalenguzi yayugumye ekitimba ng'amasabwino kujjowero kyokka Bobi Wine yetanyega asirise wekye. Weewaawo babizonto tuba tutandise n'akayimba ako n'essanyu lingi n'amaanyi mangi akayimba k'owulidde ako akakwata ku bantu abo betuwulidde. Kakati nno agabadde mu wiiki eyo bannange babizonto bannange mugamanyi tuzze n'amangi buuza nti gegaliwa ebintu byetuzze nayo munnange ekibuga kyadde kiyuguma olunaku olwajjo olunaku olwokubiri olwo ekibuga kibadde kiyuguma naye ate nga mu kuyuguma ku kyadde kiyugumamu munnange tekyayugumye kyokka wabula kirina be kyayugumizza mubamanyi abo abaana nno kale kwegamba kyayugumya ekibuga Kampala nekimala kiyugumizaamu n'abantu okugeza waliwo wafanana nnyoko bagamba Rain otebye omusajja oyo Rain munnange ekibuga kyamuyugumiddemu ko teyabadde munnange tekyakkiriza genda kyokka kyasobola kibeeko ne bekigenda nabo yalabiddwako mu katambi awo ng'omusajja poliisi emujimbye ate ng'emujja waka anti bamwanguyidde namwe mumanyi bulungi nnyo okitegera ekintu kasa jjukira abadde amaze ebbanga ng'ata obutambi obugezaako okukunga abantu oba bavubuka babeere nga beeyiwa ku nguudo oba abantu bonna babeere nga beeyiwa ku nguudo batandike okutambula straight to the what? To the parliament. Bizonto byasoma Bannayuganda bade baagala nnyo koppa Kenya naye Kenya eri kubanga Kenya yatambula straight ate Kenya jukira bali bakwatagana n'obuzibu bwe tulina mu Uganda mbuulirako ono nandoopa beryamu enkwe ekyokutambula ku parliamenti kyadera tebakisobola naye nno munnange bamukutte ne bamutwala naye nga bamugamba ssebo kati gwe kikwasizza you misused your computer oba wakozesa bubi essimu yo Computer Misuse Act date yamukutte kwegamba okitegera ne babanga bamugamba social media mune muziteekako ebintu ebyamakulu nemutandika okuteeka omuliro mu baana oba mu bantu bannayuganda ate bagamba izikumi nedda ssebo kitegeeza tulina kusooka kuddayo ku masomero ne tuyiga engeri yakozesaamu kompyuta zaffe kubanga yizo gikozesa ngikozesa muki mu bulungi kumbe ni mukono so bannayuganda abali eyo mwenna mwegendereze kompyuta muzikozesa mu bintu ebituyamba so ebituzza emabega mami namuyunga ensobi togiteeka ku bannayuganda ensobi gize eri gavumenti mutekoze kimala kusomesa abannayuganda ku computer use kituufu mbweteka bayitaddewo naye abannayuganda ngaffe tibatubulidde engeri ya kugikozesaamu ogenda sanga ne TikTok eyakajja naye ali bize kuli eri ateekako content ndabangako nga President Yoweri Kaguta Museveni jajja mwami bannange muyige enkozesa yaki y'amasimu mugakozesa okwejja mu bwavu otegera mugakozesa obbayambako otegera ensobi togiteeka ku government. So I think the government yonga yekoze kwayo naye ffe bannayuganda tulina kye bayita eggume twagala tulina kye bayita eggume okitegera naye kale
munnange nno teyabadde yekka munnange nagambye wano tujja kukubawo nnyo kubanga kyo kyayogumiza nnyo Kampala tujja kukubawo nnyo kuba twagenza okulaba nno oba muŋŋambe nti mubaagendedde mu kantu ako n'omusajja gwe nayogerako jojjuuzaawo omusajja gwe bayita Sami naye kyazzemu ne kimutwaliramu naye ate naye twamulabunayogerako ne tumulabula Sami nakulabula twakulabula ne tugamba weetereze mu ngeri eyo gy'okolamu ebintu byo abavubuka tojja batteeka mu nkola eyo naye ekyessanyu ekiriwo nti mu kwekalakasa okubaddewo emabegako wonna wonna babadde bangi abantu nga bajja nga beegattamu naye kuno ko babadde batono okusinziira ku bali ababaddewo emabegako awo bw'ozannyisa ebintu ebyo nze nabadde ngenda kesisike court eryawo kumpi ne parliament almost so twabadde tuli eyo nga tulina ebyatututteyo naye muganda wange embeera yabadde ekkaali amagye gali gati olina okwetooloola oti kati nze ffe twasose ne tutumya safe border omanyi ntambulira ku safe border bamanyi bannayuganda muba munswamye naye nze ntambulira ku safe border kati tuba tusala bwetu ate baplandikid tulinza safe border etuuke omusajja tatuyise obayita ow'amagye nyabo nga amasasi olwo gamuyiikako gati leka naawe anti balina engeri we babyambala wano nga bireebeera abaye bagamba wendiziiki gagayiika kati n'atuyita n'ampita nti musooke mujje nga mwetalaatala fannanga ebizonto nze nagize okwe singa ettaka wefumise ettaka singa nti ettaka labadde liyingira oyingirayo nabadde sisigala naye namuyuganda wenkumanyi oli muvumu naye kale nga tukyali awo ye omusajja bamukutte bambi ne tulaba bamutadde kabangali naye ng'abagamba nze nwanirira mmwe sirwana nammwe sebo omusajja abuuse ne kabangali n'alumbwa abasirikale naleka bakuba eŋŋumi imagine Uganda mweddeko mbwagenda mujimu ne baba bannange omusajja gwe weereegako oyo tomanyi training gye yayitamu ajja kukuba emimwa Sami bajja kukuba emimwa paka wonaava ku bintu ebyo kyo bajja kuyisa bubi ate olaba omukulembeze yabagamba abapulaani ngokwekalakasa mbalinze era yabalinda ndowooza babirabye Sami ebyabaddewo babagwamu walisebo ate CEO webale nnyo awe mbadde oyo omanye ebyali yawo mabegako ebbanga liyisewo ndoza ziringange ennaku nga mmeka liisewokko CEO yagenda e Dubai CEO yagenda e Dubai naye ng'omutendera gwe njogerako Fangoni father oyo kwegamba omusajja yagenda e Dubai naye kyeyasanga e Dubai mwanattu ndowooza enkoko oba simanyi nakyogera mu Luganda bulungi naye kwegamba kyo kyali kiralamukko kubanga yagenda okusanga abaana nga bamulinze si bya mirembe nti bamulinda mirembe naye abaana eggaali yali emulinze naye agendayo luli ayinako yabakola nebagamba this time round tukulinze naye kuguno omulundi naye okugenda yagenze yetegese yagenze asudde abaana ba Fangoni abamu abamanyikiddwa ngene Uganda abakubi timanyi nga abakubi waliyo Ibra Kabadia yamusudde n'amutwala waliyo Coach Clement oyo coach wa Champion Gudo ye yamusudde n'amutwala yatutte n'abaana balala mudogo samulabye eyo mudogo samulabye yawuze naye abana kye bakoze top security yagenze maaso security balinako yo yakoze mbuno waddenga akavuyo kabaddewo naye abana ba Ibra Kabadia babaddewo nga bagamba CEO waffe mbuno walondeka clip akatambudde ekalaga nga
Coach Clement omwana amukanyugira bandi naye Coach Clement yagivuddemu chega ekyo kiraga nti abanayoga naffe mwetuli newe tugendawa bwefujo twalijja wano ne tulinyisa ennyonyi tuli ku international level mwemuli naye kabadi teyakatu nenda namuyunga uliriza namuyunga uliriza obadi yabulese naye kiraga nti abanayoga kati level ndala mbuno Uganda omuyimbi asobola ositula batambula nabo olaba yasudde Ibrakabadia atali muyimbi yasudde gundi Clement atayina kyakola namutwala munyo kyasegeza abanayoga nabo music tulina gye tumutwala oba entertainment tulina gye tumutwala mbuno n'omuntu akutambula naye asobola okulira kuggwe kyagala okulanga nti n'ogenda okulwanira e Dubai mwagenze kwolesa bu entertainment sikulwana security bayinako ate sibe bayegadde okulwana security bayinako ebyo byonna omanyi abaana ababadde banyiivu nga bagamba alien skin otuzalayo ennyo oba otujevunye nnyo okitegeera weyita nnyo wakabi kale naffe tube tukulindidde eno gye bayita ewaabwe kubanga yo eggaali yamuyisiza kuba omusajja olaba CEO atuuka okkankana n'atiira ddala rasta wadde kyabaddewo mbu yalya nnyo ku stage n'abawa era vibe yabadde waggulu wembuzi bonga ngera fangoni wogimanyi tebubulawo fangoni tebula wembuzi bwantu bwayo bubuna abaddembe twagenze okulaba amanya g'omuntu omu kyogereko amanya nga kwegali nesente ze yali bannange kyogere naye bannange abanayoga tuli bazibu simanyi oba oli akikola kituufu oba jasi yakolaka edit nagenda naeditinga amanya g'omusajja mukulu imagine ali mu byobufuzi bya Uganda musajja abanayoga bebuzamu lwaki tugezeko kuwa abantu abakulembeze basajja munene n'owandika ko omusajja n'oddira ensolo ye wadde yalya sikikulya mumwanywe bayizogamba mumwanywe naye ekyewunyisa ekikwasa ennaku kiri kimu ate nga kinyiiza bawandiika amanya g'omusajja naye bantu bangi abagenze maaso ne babanga balya naye nga bo tebabogerako ate nga balya nga naye yali wandiise naye ayagala okulya mulekerawo nebayonoonye enva manya kikino muno mu Uganda abalya bangi naye batono nnyo be bajjayo so nze ngamba nti Bobi Wine bagala mujjako abantu abo abamu kyova laba ye akyabasiriikiridde alabe singa yabadde yalidde yalivudde kwa Bobi Wine omulabo oyo yalibadde yabadde okulya si kibi alina okulya bamuwe n'ekyokunywa abaye musobeera awo nga tolidde oba olina okunywa n'okunywa balina okunywa mu bufunze tusooke tukuliseyoko nga tumaze kuliseyoko omusajja mukulu mune King Saha kulikayo nnyo tewabadde abasajja gyali bakututte kulikirayo ddala taata King Saha Semanda omusajja w'Nakawa abaye njagala nyimbire abaana abange njagala nyimbire omutanda kulikayo Irene bene taata kulikirayo ddala Irene ogundegunde masomoji bemba musota Inza nti nabadde wali ku kisaawe ky'ennyonyi awo wennyini nnyo abantu obwedde ayita ku nze nakwawo bwenti nagambasa abasajja ayita ku nze kale ekintu kimu okusinziira ensi yaffe gye tulimu zindaba saidi yaffe entuufu nnyo lwaki nebaka nsobola osulaawo abamu ku mmwe munya omwenge wali gwe nasanga yeebasaawo lekerawo taata tokuba nnyo bambi Irene ogundegunde masomoji wakomyewo tule mu Namulondo olamula Obuganda n'Abaganda n'eggwanga ayitaata weewaawo kulikirayo ddala kale ebyo byo bingi atuba tujja kubanga tubibawa mu process by process nenga kasavu kanyama mpola mpola nenga kyetubasaba mufollowing page zaffe ku YouTube
oteka mbizondo bya Museveni, Muhoozi, Genosale ne Ham. Wali ku Facebook tumanyikidwa nga Volongoto. Kaso sambusa Volongoto oba tufuna ku TikTok content oba mufuna ku Mutukuvu no following bulungi, mlikinge, mu following, mu subscribing bulungi. Tubagala nnyo yefeke nyine we wao naye nga agamba atya musajja waffe oyo atusamu kasente oyo mukama waffe Dr. Tyamale tumwagala nnyo n'amaanyi atumutumidde nnyo anabawo mukati bonna bunasiko byanaziba mass communication eri wano ebukesa ojja buzi ne weeyagala we wao tubagala nnyo bere bulungi Love you. Shalom. Tusigadde